oli munyarwanda nzalibwawa wekijja ku lubongoya okwesimba omusentro tabu otegera buli mwagala agende luddawa ye lwaki mumutya lwaki mutya tutukiza atena lwaki mutya wabanga ayina amaanyi n'abantu abayina muleke ayitemu waba tabayina kyoba okola gwe tokuja kakalu ndagayo obubaka obwo ng'ayitibwa Kiwanuka Mugerwa Butebi Kafeero ng'ayimidde Northern Uganda oba Western Uganda mulonde abaana bammwe kabaka ayaniriza mwami Museveni mwennyini avaayo wano agenda e Rwanda gyosibuka gyenkola ki yes nze sibuka Villa Maria ndakyunga ono si musajja muganda akulidde muno yes ndi muki nzalibwawa oli munyarwanda nzalibwawa njagala omulireyo omuntu omu gwe bayita Mugerwa Kiwanuka Kiwalabye Mutebi ng'ayimiridde mu West oba mu Northern Uganda. Obwe buzibu obuli mu kubyangatana n'eddiiro nnyingi ate nga zonna nsasule. Otuuka time ng'okuyisaawo eddiiro eno era yakusasudde awulire nti mu butuufu omwogeredde. Ate ng'olina kusaatuukira mu ddiiro gye wasooka okuzannya naye nga ggwe oluusi oba tomanyi kubanga ggwe oba otunuulidde kimu kya ssente. Frank Gashumba gwe wennyini okugamba abantu mulonde abammwe ate nga waliwo be wakagobera ku National ID noyingira ne Parliament bannange ffe abavandimwe nga mugimu ku migaso gya National ID mulimu okulonda era wakisimbako nnyo essira ti bannaffe Abanyarwanda balina eddembe erikola ki erironda. Kale ate oli wano otujjukiza okulonda abaffe abaya Abanyarwanda oba tobasibidde bweru bo waabwe ani gwe bagenda okulonda era owaabwe oyo gwe baalironze wayagala okwesimba wote waliiwo bannannyiniwo wote waliiwo baawo buli omu bw'aba alina kwesimbirawo waabwe nga n'abalonzi balina kulonda waabwe kitegeeza mu bannaffe abo basibiddeyo okwesimbawo wonna we baakulira tokomye ku ekyo kyokka ate n'abaali balonze era nabo basibiddeyo okulonda anti kati byakulonda Muganda londa Muganda era Omuganda weesimbewo Buganda Munyankole londa Munyankole era Omunyankole weesimbewo Mwankole Omukiga londa Mukiga era Omukiga weesimbewo Bukiga bae Omunyarwanda ye agenda kulonda ani era ye agenda kwesimbawo wa muzimu ku zi constituencies ze tulina mu Uganda mulimu constituency gye bayita mu Kinyarwanda nti representative waabwe Habyarimana ayagala kwesimbawo mu Kinyarwanda constituency. So these fools sente zaabaleetera okubeera abasiru ate ne batuuka ekiseera nga balinga ekisolo kye bayita embizzi nga bwe basesema ate bwe balya bwe bamala ne basesema. For sure who is confusing who? Abanyarwanda ntera okubagamba nti ono abasombera minoko ono mukozi wa ssente kakati oba kwolwo yali azannyiraani oba ddiiru kwolwo ani yali agimusasulidde yaagi championinge yeefuula alumirirwa Abanyarwanda nze naawe kubanga bw'aba abalumirirwa ng'era byayogera byadivocatinga ku lwammwe mufune ID. Kitegeeza okufuna ID oba okufuna ebiwandiiko by'eggwanga mulimu okusobola okugulawo obeera mulimu okusobola okwesimbawo mulimu okusobola okulonda naye ndabanga byonna ate abibajjeeko kuba ffena ali mu kutugamba kati mulonde abammwe abaye muli baffe kino kisukka kulonda kirimu okusuza gye mupangisa kirimu okubaako woogula kirimu okubaako ki
ate naffe tulina abaffe buli kye tusobola obbakolera tulina be tusobola kikolera ate ono ali mu kutugamba buli kalungi kaagalize weewammwe mwani agenda okubaagaliza era mmwe munaasinziira wa okwagalizibwa kuba mu bitundu bya Uganda temuyinaamu kyammwe era temuyinaamu wammwe mwani agenda okubaagaliza era mu bitundu bya Uganda mugenda sinziira wa okwagalizibwa ono kitegeeza yabakozesa okubakumira entalo ne bannammwe bwe mukuumanganya okuva mu myaka gya 5 y'okubaako byayisaawo singa gwali gutyo nga buli omu alina kuba waabwe Gashumba taataawo oba jjajjaawo teyalikkirizibwa Vviira Mariawo awo we yasenga olowooza abaamuwaawo tebaalina baganda baabwe basobola kubeerawo bonna abakwagadde n'abakuwadde bizinensi ez'enjawulo n'emirimu ofuna ssente olowooza baali babazaala bokka oba tebaalinayo baganda baabwe oba mu kabbira yaabwe temwalimu baganda baabwe so edensi eva ayagala okufaanana omuntu ategeera naye ng'olina kusooka kujjukira luli yayogera ki nomanya ntono mukozi wa ssente tayinaamu yadde empekensa tayinaamu yadde akanigguusa akatono kusombera bannaffe minoko gwe mulimu ye ng'akozeeyo kaakozeeyo funyeyo kaafunyeeyo situyinaawo mu kinyarwanda ewaffe era situyinaamu kabira gye bayita abanyarwanda buli omu bw'aba alina kwagala wuwe kulonda wuwe kwagaliza wuwe mwani alibaagaliza era mulisinziira okwagalizibwa mu constituency za Uganda mwe muyinza kwesimba mu yaawe ye gye muwulira nti yeyeewamu baganda baffe abanyarwanda bano bayuza babakozesa bukozesa okubaako bye bayisaawo era mu statement eno mwe muyina okulabira tabaagalangako era tabalumirirwangako wabula yabakozesa bukozesa okuyisaawo ebibye ye naafuna ssente kakati ate agenza okwesanga mu ddiiru endala emusasuddwa era ate alina okuwakanya bye yayogera mu butanwa kubanga ye atunuulidde ssente tatujjukidde kyabadde avuga era mwajja kubaddira ng'eno emaze okugguka kati ate abalage nti ali against kino kyali mu kwogerako kuba eyo bw'aba ayogera mu mmwe mulimu ekigawo kye tuyita equal opportunities tuweebwe emikisa gye gimu olaba otuuka okusaba national id y'eggwanga erimu kitegeeza wengula osobola okuggulawo wenondera naawe osobola okulonderawo mu Uganda wenneesimbye naawe osobola okwesimbawo weewammwe baani abammwe njawulo y'amaanyi ey'okubeera omugezi n'okwegeziwaza abakulu bano beegeziwaza era beegeziriwazza ebbanga nzijukizza omuyimbi omu yagamba abalogo batye mu buntu naye nga tobatya mu mwoyo weefuula atazannyibwako teri alina buyinza ku nsi omuloga ali kujja mu nsi amalanga kukola muntu yakkanganga n'okuba evvi n'okkiriza omugonderenga naye nga tamanyi mmutonda tagezanga akutiisetiise enkya naggamba olabanga bwe mwali akugoba awodduka ogirenga oba enteekateeka yaffe tetujja kutuuza bantu examination tumakinge nga tetulina marking guide abantu balinde bulinzi kuwulira yayise tujja kuba n'okulonda ffe tulina kakiiko ka byakulonda tetulina examination board ekyo njagadde okusooka okukiteeka mu ddiiro kiberekiri tetulina examinations board kubanga waliwo banaffe ng'abo balina n'ebibuuzo marking guide teri agimanyi kwe babuuza wadde syllabus naye nga kuteeka okubaako ayise n'agudde tegamba byebizibu bye tugenze tugwamu ffe tetuli bwe tutyo ono tumugayize eddala lumu aveewo olw'okuba osaba owanisa emikono
tekifuula musiraamu asaala afukamidde nti ye mukyamu. Just buli wamu waliwo amateeka gaawo n'enkola zaawo. Ensonga lwaki mu Uganda bw'oli enguzi bakuwa security. Mu nsi entegeevu w'olira enguzi olekulira ate n'oggalirwa era ku kibonerezo ekinene nti buli wamu waliwo amateeka gaawo. Uganda muvugira ku lefuti, Rwanda bavugira ku right. Buli wamu waliwo enkola zaawo. Kati ate ekizibu ekiriwo ly'eggwanga etto okwagala osomesa eggwanga ekkulu enkola. Kyokka nga terina kulabira ku ddyo okumanya enkola nga ne lwitoogedde ku ddyo mwana ttu teryalimanya. Tuli ggwanga kkulu. Mu ggwanga etto temuyina kutuwa nkola. Nga tuyina bikola tutya. Mumutulabireko obulabizi, mutukozese ng'ekyokulabirako ekirungi oba ekibi. Kubanga waliyo ekikula ky'omuntu nga kyo tekimanyi kwennyonnyolako oba nga tekimanyi kweyogerako nga kirina kuyitira mu ggwe omuganzi. Nange nno olaba lwakuba oyo Paatu gwe olaga nti omwagala nnyo. Naye nze zakuba nze era kale saagala kwogera nnyo naye olaba ng'okimanyi Paatu waabwe basezi. Teweetooloola. Gwe gamba lumu muka Paatu nti omwetaaga. Tosooka mu njogera zo kusooka kumanyiira Paatu. Kiba kitegeeza ki nti naawe okirabye nti omukazi tayinza kukwagala nga tosoose mumukyayisa Paatu. Bw'oba musajja weeyogereko. Gwe bw'oba musajja wennyonnyoleko ennaafu. Ku lunaku lw'oliwulira nga emboozi erina kutambulirako National Unity Platform okutambuza eyo mu butamanya. Oba okkiriza nti National Unity Platform nayo ge mafuta kuonya okusobola okutambuza ekintu kyo. Ono mwogezi wa kibiina kirala. Kibiina kye takyogerako. Ekibiina kye takitunda gy'atambulira. Omwogezi atunda kyaffe. Atembeeya kyaffe. Ffe tulinga eggwanga lya Amerika mu mbeera yonna mw'otwogereddeko aziro ng'azo otwogeddeko. Kati then after otwogerako weyayo. Oli luddawa. Muli awo muswami bakyakayiga bagabe kaadi. Bakyakayiga baganya okugaba kaadi. Mulinze bakyakayiga bagabe kaadi abammiddwa bajje abakoze eki bajje bakyakayiga bakyaganya okugaba ki? Kaadi. Muli mu reesi mwekka wallahi tetuli mu reesi nammwe. Ne bwe tuba nga twabakyawa tutya nga twaliyagadde okubeera mu reesi nammwe. Muli mu katiba akaba mu reesi naffe. Muli mu katiba akaba mu reesi naffe. Bingi bye musobola otutundirako DA. Bwe muba munoonya bantu bagimanye simanya ADF yammwe. So genda ng'ogamba omukulembeze waffe muli wanguzi konko. Imuunya nako temwamulaba oba ogitunze. Osogamba omukulembeze waffe baamukwata ne mukomusajja mu loogi ne bamukuba amasasi temwagalaba oba ogitunze. Osobola okugamba nti omu ku bakwanaganya ba DA yazaala muwala we namugambe obeera ogitunze. Osoganza omwogezi wa DA siridde embizzi nneeyano oba ogitunze. Waliwo ebisobola ottunda DA nga birimu mwawo nga teweetaaga genda wala nti mukaaku baamuwasa. Era ebiseera ebisinga tajjira mu panti ajjira mu ttajiri ya mukyala. Wallahi obeera ogitunze in case oyagala kutunda kintu kyammwe obeera ogitunze. Oshegedde mukwano. Obeera ogitunze engeri nnyingi gy'oyinza okutundamu ekintu kyammwe nga totutadde mu bintu byammwe kubanga gwe gy'okoma otwogerako ffe tulinga Amerika mu mbeera yonna mw'otwogereddeko kasita oba ng'otwogeddeko. Nabwe ekityo oli ku lubimbi n'oli alina olulwe. Kati tofuuka alaba ndaaya y'oli. Lima munnyuke maama ajje alondewo asinga okulima. Kyekino ekiseera kye mulina okutulagira nti tetugwanidde era mmwe mubimanyi kati mukole ebyo tutamanyi. Temutuwabula. Nabagamba era nkiddiŋŋana. Amaanyi g'ekitangaala gabeera mu kizikiza.
toyinza kulaba maanyi ga balubu budde nga buno bwa misana era olina galaba kiro kati bwe tubanzikiza mubeere balubu mutulageeko mutu outshining. If you cannot beat them, kindly join them. Tongwa yekolera gegange